oyagala kulima mwanyi, oyagala kulima bitooke, kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima. Bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa, bakuwe eddagala ligenda okuttira kiwotokwa, endwadde z'ebitooke, endwadde z'emmwanyi, bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe. Kampuni bagita agro animal. Essimu yaabwe eyitawaawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba. Kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi. Gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda, bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulire ennimiro yo, ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi. Kampuni bagita agro and more. Ennamba z'essimu ezo ziyitawo, bakubire beesigwa bulungi nnyo, bamanyi balimisa balungi, bamanyi buli kika kya kirime, bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime. Basangibwa Kamengo, ojja kubasanga Egomba, ne mu Uganda yonna balinamu amatabi. Bakubireko kampuni bagita agro and more. Atulaba akawungeezi k'olwayo tugenda kuyita mu bumpimpi kuba omusajja gwenkwatiriza wano, musajja ali bize nnyo. Ensonga lwaki olaba netukwatidde na ku kkubo wano. Saawundi ojja kutusonyiwa bawuliramu saawundi, tuli ku street wano ku Salama Road we tuli, so emmotoka bwe ziyitawo. Ndiina omukulu gwe nababuuliddeko nti ye Kabanda. Soko buze ku batulaba. Abatulaba mwenna amanya gange nze Kabanda wa Solid Band nga ndi mukubi wa ngoma abamu ze mumanyi nga jazz. Yenze kennyini nsanyuse nnyo kubanga okwogerako nammwe. Omusajja ono ye yabadde ku ngoma ku show ekyatuuza abantu obufofofo eyogeza abantu obwama bagiyita The Return of the Gladiator eyabadde mu kibuga London. Ye yabadde ku ngoma. So kompa experience yo. Yes sir. Okuva sheno bagibagamba ddi? Sho bagitugamba emyezi nga 2 emabega. Yes, yali myezi 2 kubanga bwe bamala okugitugamba nga tannabana kakasibwa nnyo nti tugenda kugikola. Naye manager waffe gwe bayita John n'agamba naye twetegeke tomanya. John Ganja? Manager John muganda wa Bobby Wine ife tumuyita John Ganja. Nampita nangamba manyi Kabana nti waliwo show eri mu process naye saawa yonna ekola ki ekutuka. Naye kyali badde kirungi ne tutandika okwetegeka weekutukira tube nga tuli redde kuba kadde tuyinza okuba nga tulinawo kati katono. Mugamba kakati oyo ne mugamba kati naye era twetegeke mu katono kuba experience gye tulina. Baba Bobby Wine tumukubidde emyaka kati olumusi tuli mu 15 16 nga Solid Band ekubira Bobby Wine. Yes sir. Mugamba era katugenda kulongosaamu katonotono. Ngamba mujja tulongoose ne tutandika nga tumanyi nase agenda kubeerayo. Era mu wiiki twakolanga eddako za practice nga tukola mu lumu, tukola mu 2. Nga naffe tukuba tulina emirimu gyaffe emirala gye tukola egitufuula busy. Tukopozingemu. Baba, we tukyali tuli ku street mujja kunywera emboozi tugyetaaga naye leero olunaku lwa musujja gwa nsirika kayimba ka Bobby Wine ke kayitawo ne Samali Mato. Siwe lwaki akayimba ako takayimba kyokka nga nkaagala nnyo okufa obufi. Bayimba bulungi kati otulira bulungi. Kakati nga butandika okweteekateeka. Tutandika okweteekateeka ne tweteekateeka. Kati olunaku lumu John n'aŋŋamba Kabanda omanyi nti jangu kuba twali tutambudde ne Bobby Wine emirundi mingi South Africa. Tutambudde wanjiko. Mukumpita yampita ku gundi babasabira visa. Nangamba Kabana nti oze n'ebintu byonna nti omanyi bwe tukola nti tuteekeyo tusabe visa show yagize tugenda. Ng'olwo wasigaddewo ndowooza wali wasigaddewo wiiki ngezi. Kitegeza zino zonna lihaso zitwalabanga mukola. Mwali temukakasanga nga ne visa temunazifuna. Awo twali tetunnakakasanga ne visa tetunnafuna. Naye nga ffe tukolamu kwetegeka nti in case. Nga mukola naye Bobby Wine oba nga mukola byammwe. Twasooka ne tukola ebyaffe naye ebisinga twakolanga naye. Yajjanga n'atuwaayo essaawa nga omanyi abeera bize era okumufuna eddakiika ne bwe ziba 3. Kiba kyamaanyi. Naye yatuwangayo essaawa emu oba 2 najja n'ayitamu ne tuyisaamu. Zino weeks 3 oba before weeks 3? Before weeks 3. Kaakati wano bwe twamala okuteekayo nga tumaze tusabye olwo. Awo ne tufuuka ne twongeramu amaanyi. Abaali bakola ennaku 2 ne tukola wiiki nnamba. Era wiiki ezaasembayo zonna twazikola full zonna. Era kyova olaba nti show yaffe yabadde successful, yabadde nnungi. Ate twayita mu buzibu bungi.
kubajjukira twateekayo okusaba visa jjukira waliwo abaali batagendangako London kati ng'ebibuuzo bibeerawo biki bingi era Bobi Wine oyo musajja w'amaanyi ate w'amaanyi kubanga yakwata essimu n'akubira oba yakubira muzungu ki oba bano abagaba ziviza naffe tetumanyi n'abagamba nti nno ku lunaku bwe luti nsitula ngenda London naye mwawaddeko abantu abamu ttiimu yange teyakoze eki teyaweddeyo ate ngenda nabo n'aŋŋamba era nze wadde nnafunina naye sigenda kusitula nga ku ttiimu yange waliwo gwe sigenze naye abamu kabagende naye mubawe visa nga bwe yakyogera teri ataafuna visa ekyo yakyogera nga wabula ennaku ekyo yakyogera ku Mande nga sho ya Lwamukaaga nga ku Lwokusatu visa zonna zirina okuba nga zifulumye ku Lwokuna balinye bagende bajje batusange kuba ffe twasooka ffe olwamala ofuna visa zaffe ne bagamba twasooka okufuna abantu kubakuba twafuna abantu 4 kubakuba ebivuga kakati wa keyboard wa fomu n'aba nga yali tannafuna ne solist kuba bali tebagendangayo nga balina okukola zinterview biki naye yali tannafuna kati nze Mugerwa yewa beso omunene yawandika oluyimba lwa Sirimu Yembo lwalema n'amakula uli experience yadde ku stage kati ne Michael Uma ne Jose Sax ffe twasooka okufuna era ennyonyi yaffe twagirinnya nze Jose Mugerwa ne Michael Uma n'omusajja omulala weeyo bamuyita nisimanyi weeyo bwe London naye yali azzeeke wano erinnya linvudde mu mutwe bwe twalinnye ennyonyi ffe twasookerayo ddala ne tugenda ne batutwala ku zisitowa z'ebyuma ne bagamba kati mmwe mumanyi bye mukola ki ebyuma saawundi yonna gye mwagala sitowa evanga wano kati tugeze tuli kapolisi k'okusala amalodi evanga wano nga neeri ewaluna mu biru waggulu obugazi eby'ebyuma byuma ampulaba waliwo kilometers ndowooza nga kilomita nga 4 naye nga yonna sitowa ya byuma wano waliwo zi keyboard waliwo zijita waliwo mizindaalo kikabu ekiti wano waliwo kikabu ekiti waliwo nga mulina okwerobozaamu ne tugenda tukozesa kino ne tubironda byonna ne tumala obikuŋŋaanya bye tukozesa ne stage mataala byonna nze ffe abasookayo ttiimu eyasooka ffe twabironda abazungu ne tukwatagana nabo ne babigira ne tumala okubigira ne tusayininga nti bino bye twetaaga ne babireeta ku lunaku lwa Sobe byakola omulimu ogwo gwe walaba oluvannyuma bali abalala baafuna naye nti bagenda okufuna jjukira Dubai wabaddeyo obuzibu kati egundi gye baali basabye entambula ennyonyi baleeta yali ena kuyita Dubai kati Dubai enkuba neetonnya amata baagaaliyo mwagawulira kakati obuzibu bw'ennyonyi ne bujja bubeerawo era sheeyo kati ngenda kubugamba ekigambo ogenda nakwewuunya omukubi wa solo yatuuka saawa teziwezeemu kati ziwezeemu omanyi kati wano bwe ziba saawa emu kati London ziri saawa 11 ez'olweggulo ziri 11 naye omukubi wa solo yatuuka ku saawa emu we tugenda okukolera nga ffe abaaliwo twakola sound check nga yitannakola ng'ali ku nnyonyi ajja ng'oloshe etandika essaawa 3 ez'ekiro owa solo yatuukeemu so mu kutandika bano abasiddi abasookasookawo ng'erina okutandika essaawa yali erina okutandika essaawa 9 kubajjukira yaliko abayimbi bangi Gabi Ntaate Nalukyasi Nalubega bani bonna bataasobola kugenda saamanya ekyo bo kyabalemesa nalabye ekyansi akaya nasimanya pasipoti yange nsima waliwo abagiwamba kati ebyo saabitegeera bulungi kuba nali ŋŋenze bwe saabimanya naye kati baali babaze nga shalina otandika essaawa 9 kati olw'ensonga nti no bukibi n'abayimbi bano abaakeerewa olw'obuwanvu bwa solo baali babaze ne bagamba akatugireke tugitandike essaawa mmeka 2 ez'ekiro era ku ssaawa 2 sho yali etandise naye omukubi wange owa solo Eric yatuuka essaawa emu era olwava ku nnyonyi bw'ati n'obukoowu mu nnyonyi emmotoka yamuvuga emuleeta wa ku sho kati ate akuba ennanga Saamu wange wali awo mutabani wange Saamu akuba nnanga ye yatuuka nga sho tuwolayo eddakiika nga 10 etandike Bobi Wine mumubuulidde nga waali tumugamba omunanga
Manager John by the way Devi selector Devi manager John oyo Sam batuuka ku shonge buli dakika 10 Bobby alinye ku stage ng'obunkenke obuli awo nga tuli awo fenate twetegera tugamba katugenda kola tutya ebintu byaffe nga bwe twapulaninga omanyi oba ogenda okola shonge eyo pulaninga tuba tuli awo omanyi okwaniriza omukubi wonanga nga tulinga abaniriza Kabaka Mwanga essanyu lye tawulira gwosisingananga omanyi ko wuma n'omubuuza omanyi yagendanga nga director yatudirectinga buli kyetukola kyonna era omusajja oyo w'amaanyi Michael Ouma oyo omulaba musajja w'amaanyi ate mulungi mumanyiza Ouma ne wetubeera eryakulengera kwafu musajja oyo big up Michael Ouma mulungi nnyo kakati njagala ekirala kuba njala kuyisaamu ku bantu bedda beebuuza bagamba akafo ke mwakubye kafunda otu ababeera abamanyi London abaali bagenzeko e London hoteri eyo y'amaanyi eringa kati wano nga bwolaba Serena Hotel nga bwolaba Sheraton kale zo hoteri ez'amaanyi kitegeeza eri international buli omu agimanyi abamanyi abagimanyi abaali batuusewo kyenjogerako bakola ki basobola okunjulira olwo gye twakubiddemu nnene egendamu emmeeza nga mmeka wano Serena egendamu emmeeza 50 bw'oba ogipisa ennyo esobola okuyingiramu 8 naye nga kyakukaka nkubuulira amazima amatuufu emmeeza ezasundiddwa ku O2 zaabadde emmeeza nze nawulidde bapromota nga babalaabala okusinziira tiketi nga bwe zatundiddwa nze nawulidde mu matu gange zaabadde emmeeza nga 13 naye okusinziira nze lwakuba saabaze naye zaabadde ziwera 100 kubajjukira wabaddewo zino ez'ababedde be bayita abanene ezo nga ziri zokka bazaawuddemu emitendera kati nga waliwo zino ez'abanene abasasula ddala ssente nnyingi ne babaawo ne zino n'endalalala naye zonna zonna nga zonna emmeeza okutwalizaamu zaabadde nga mu 15 kakati ate n'olekawo naffe ababulijjo nzize ninamu akasente kange siguze emmeeza naye nzize kukola ki kunyumirwa wabadde wanene nnyo nze mu kuteebereza okwange kati wano kangeraageranye nga Theatre La Bonita wano abamanyi Theatre La Bonita holo gye twakubiddemu erimu Theatre La Bonita emirundi egi emirundi ena wali okubyeko ku Royal Regency wakubirayo muyimbi ki nakubirayo Eddie Kenzo mu 2014 Royal Regency ne O2 eno mwakubidde muno kati nkuwa ekigezo kiringa bwolaba kati shonga oli agitadde kalenda nze nengenda ku cricket over onfunye abamanyi kalenda wane waffe kitegeeza oli bw'aba alina emmeeza nga 15 z'ogambye Rolegensi ate ogenda ziteekawa oba n'emmeeza nga 4 awo Rolegensi ng'ogitaddemu emmeeza ennyingi ndowooza egendamu emmeeza ogiteekamu emmeeza nga 2 ku 25 wansi ne wabanga wajjudde jukirayo eyina wansi eyina ne waggulu omwana yakoze video n'agamba ekivulu kyasaze era nga bw'omanyi ku mbaga tekubula musiiwuufu era okola ekintu ekyakabi naye era abasanyuka abamu abatasanyuse ne boogera ye boogedde naye ng'ekituufu abakimanyi so bagenda bagikebere ku YouTube omanyi babakwefu sheetaliimu bantu tebula okitegedde kuba kino si kisaawe nti oli ajja salako wali abantu we bakoma eno hoolo nzimbe n'ensondo ozirengera ne gyekoma era obwedda kamera zikwata ne zikulaga nti kati kiri kisenge hoolo ekomye naye nga yonna olengerayo abantu okuva eri paka wano mwabadde n'abantu kuva mu ng'ogyeko London amazima amatuufu siyinza kulimba naye ensi ezisinga zaabaddewo kati nga America wavuddeyo abantu General Megadi twabadde naye General Megadi yagambye bangi abagula ne tiketi mu America nga bagenda kujja kulaba show ne wano wennyini e Uganda waliwo abavuddewo nga bagenze kulaba show Sweden waliwo gundi abagiyita ndi Switzerland waliwo amawanga agali webale nnyo pengepenge yabaddeyo mu show nze gwe gwasoose okumulaba bamubongako nemwanga era nange nagenda mulaba ng'omukulu amubongako
okebera nga penge yabaddewo bangi bazze nenga ekyabadde mu London gwe kyoba omanya kyabadde kisufu nnyo vibe yabadde waggulu nnyo abantu batandika okujja ku saawa 7 ez'emisana ne bajja lwakuba amateeka geeri mujja naye toyingira mujja ne mubeera waliwo gundi endala we baba bateeka ne mubeeraawo ne mulindira obudde bwammwe obw'okuyingira walabako ku show zino ze twalabanga eza ku ez'emizannyo mujja ne mubeera wabweru gyotumuliseeko anti mulaba interview zammwe zitutuusizza tukolawo oba otulaba bulungi katwemuliseemuko awo tulaba bulungi ate tobitemamu omaye abantu bagera badde ne balowooza nti ebintu bino awo tulaba bulungi kale kati tubadde wampozi tubadde ku bantu okujja okuva mu mawanga ag'enjawulo bangi baaliyo naye nga ekituufu London yalina nalabye agamba abantu ne bagamba yejubisa agambye ntandise okulaba simanya abantu bateeka mu request Canada bateeka mu request ne ngamba Canada bano twabadde tuli ku airport manyi ffe twakozesa KQ Kenya Airways twabadde tuli Nairobi awo ne wabaawo ababadde kata nga baagala bigayi agenda performing omanyi bwe yabagambye nti kati ebiseera bino tutambula nga ttiimu nyinza okujja eyo ate pulezidenti wange n'atuuka najjaeyo kati ate ogwo omukisa amangu ate nga nze nazze ne bamugamba kati tugenda kugira katujje tuwogere n'omukulu naye agendeko naye ngaekituufu eziri ku pending nyingi waliwo Canada waliwo Schengen waliwo wano ebuwalabu wano mu bawalabu jjukira abantu baffe abali buwalabu bangi ne luli yagendawo n'atakola naliko twagenda ne tutakola kati bangi buli wamu tugenda kuba kati manager John ye amasimu gamutta busi asi abadde amaze ebbanga nga ali ku Holani kyoba omanya tugenda kukuba nsi yonna buli wamu kuba oyo omusajja w'amaanyi namulabye juzi gye twabadde nga baminisa waliwo bwe twamala okuba show enkeera twayina after party nagiraba video naye wagiraba ne tugenda ne tukubakuba mu byakiyayayawo n'ayembamu kati ate bwe twavaawo enkeera ne batutwala nga waliwo minisita yatufumbidde ekijjulo minisita wa gavumenti ya Bungereza naye ng'okuva mu London we twali kuba ffe tubadde tusula East London nga waliwo abasula mu North nga woteeri zaali zayawukanamuko naye nga batusuza bulungi nga tulikirya nga tweyagala nga bwemanyi naye twavudde mu London ne tuvuga emayiro nga300 okutuuka wa minisita oyo gye yabadde ewuwe twasanze ng'ekiri wali nga bategese n'emmisa omanyi bafaaza abazungu nze gwe gwasoose okulaba ku faaza nga baaniriza Bobi Wine naffe ffenna nga ttiimu bwe twabadde nga batusinza businza bati bazungu nga teri muddugavu nga batutegekedde ekijjulo faaza n'atusabira ne batuwa muno babuyita bati obugaati obwo ne tubulya n'atusabira nga batutegekedde baami naye nga wala nnyo naye nga minisita kati awo nakakasiza nti muganda wange w'amaanyi Kabando badde mu industry eno okuva ku mulembe gwa Paulo Kafeero ozo okuba endongo njalo nkubira ekifaananyi mu maanyi ga Bobi Wine okusinzira ku bayimbi bozoolaba abazze ababeera n'amaanyi amazima amatuufu njogera mazima naliwo ku mulembe gwa Paulo Kafeero umulembe ogwo Paulo Kafeero yali w'amaanyi naye Fred Sebatta ate yali wa nkizo kitegedde ngera bw'owulira erinnya Lodi Paulo Kafeero yali w'amaanyi naye nga Lord Fred Sebatta amalayo yali amalayo kati ndowooza ekigezo oba nkireese bulungi onfuna ti Kafeero yali w'amaanyi n'abalala baali b'amaanyi naye ng'ate Lord Fred okimanyi Lord Fred Sebatta yatandika okuba ebisaayo wano banakivubo bwomu ago gaba maanyi kakati ekigezo ndowooza ntuuse nti Bobi Wine yaliwo mu biseera nze we natandika okubira mukama wange Chameleone we natandika bona bwe nze mbakubira ate abo abasatu abwe
waliwo era yali asinga naddako ne bwe siboogera ne botaboogera abantu naku zino bakolima nnyo bakolima naye bwe ntunuulira Bobi Wine yakozesa amaanyi mangi nnyo okutuuka waali kuba emabega luli yali w'amaanyi ng'agira naye era nga bw'omanyi omuziki era ng'ogira nogira kuba ffe twazikubanga naye nga bonna baffe ng'ezimu oluusi zigenda ne zigaana ezimu ne zipiikinga ekyo kyenjogerako naawe okimanyi naye kati essaawa zino njogera nga sirimba njogeza mazima n'ensi ekiraba mu bayimbi kati simanyi nze manyi Bobi Wine ng'omuyimbi otegedde kubanga gwe nkuze mmanyi bino ebyobufuzi sibimanyi nnyo sibitegeera nnyo kigenze wala naye nga Bobi Wine kati mulala muki mulala okusinzira ku bantu kusinzira ku bantu bakolagana nabo ku ndongo gya kuba kuboolya gya kugamba ennyimba zasigadde zezimu byonna ate ennyimba luli ziyinza okuba nga zaali zezimu naye kati ate zafunye hype amafuta malala mwoyo kati akka mulala si yooli n'oli yali w'amaanyi naye ate ono ayiseewo nnyo kuba nze mulundi gwe nasooka ogenda mu London nagenda ne muganda wange Kenzo abantu bajja ne tukuba ne banyumirwa era lwereeyo twagikuba ne tugijjuza naye era ne tunyumirwa era ng'era balaga nti sita yakoze eki naye ku mulundi guno ate nalabye kirala ku kye nalabye nezi street zonna ne zituuka okukyaka omanyi abazungu ne batuuka okubuuza naye kiki waliwo abazungu abazze nga abantu batandise okujja mu zi shows olwatusobola ne babuuza naye ndaba wano mulinga muserebulatinga ki bannayuganda ne baddamu nti pulezidenti waffe bwebiti ne bwebiti abazungu obwedda buli ajja nga akakofiira agula akakofiira agula kasaba amaze okukitegeera nabo ne baagala okubeera kuba bafaanana okubanga tuba tufaanana ne tukola ekintu ne kiba kirungi essaawa zino nkubiramu ekifaananyi singa baddamu embeera neeterera Uganda ekivulu kya Bobi Wine ekiggulawo kinkubiremu akafaananyi awo kinsiigire ekifaananyi ne bagenda ne bagamba nti kakati omukulu azze ku stage wane Uganda kati nkugambe tekyeyinza okusooka namboola empozi ate wano sirabawo kifo kati mweyinza kujja kubuulira mazima olaba abantu batuuka okugula amatikiti okuva mu nsi ez'enjawulo ogenda okulaba omuntu ekyo kyali kitubaani yali akituuseeko ani gwe wali omulabyeeyo baziguze ne bava wano ne bava e Kenya ne bava wa mu Afirika bazze bangi kuba hoteeri kwe twakoleddeeyo nga bw'olaba kati Serena nga tekuli muzungu asuzeeko bonna bonna nga bannayuganda baddugavu nga abamu babuukinga ennaku nga nnyo emabega era nga bw'oba tewabuukinze mangu nga togenda kufuna naye nga hoteeri eyo nawulidde nti ruumu okugisulako okufunawo ruumu eyalayise eriwo pawundi 5 bw'okubyakubyamu muzaawano ziba sente meka eriwo eyalayisi naye nga pawundi ziri mu 2,000, 3, 2,500, 1,500 ababedde gye beebaka omutegesi sente yazifunye n'azikubisamu emirundi gyonna nalabye expense ye nasoose ne musasira ndaba kuba okubapakira kwonna kwali kukwe kwali kwa Bobi Wine saamanya kuba nze nagenda Firebase nga yentutte yes kati Firebase ye Bobi Wine kati biri ebirala ebyo ebyomunda ebyo sibimanyi nnyo era nze n'omutegesi mukwano gwange era Jobs Link mukwano gwange naye ebyo engeri gyakolamu bizinesi zesikola ki tozimanyi naye nga bw'otunula kuba teri kirumanga muntu kuba na bantu bangi akasente ne katajja sente yazifunye naye yennyini yayogedde n'agamba nti ebivulu ebyakamukolera sente biri ebi bibiri byazze ng'akola naye ebisingidde ddala omukolera kino kyekisooka n'addamu n'agamba naye kyali yenskini kyamukolera segedde wali yenskini wabeereddeyo emabega awo ku Royal Agency yali ndowooza mu Royal Agency kyamukolera sente bwana basiwe yalimu n'atutereezaamu kyamukolera sente n'agamba n'ebyabalala bikola naye bino bibiri ekya Bobi Wine nali yenskini wali we yakubira ku Freedom City awo nga yakavaawo awo
nga kyafugika n'agenda waggulu awo era ye yaddamu n'akikola naye ate nga Bobi Wine yo kyasuseewo yagamba kyasuseewo kuba we twakubidde Royal Agency oba zirimu nga mmeka naye yagikubye omu biga star boss soko ompe ku excitement ya biga yi oyo ye kati mulala era n'omusanga kati ayogera ba Lufaransa ye mulala musanyufu ekisembayo banabo ab'Ebungereza bamwaniriza jjukira ali akagenda emirundi egi nga bamugamba gezo girinnyeko tukulabe nga yazze bamutimbye bulungi nga pulogulamu kwali najja n'atuukawo ne bamugamba oba oli musajja kwata ku muzindaalo ogwo olinye stage ogenda tulaba emirundi ebiri ng'alinya n'agenda mu London n'akomawo nga tayimbye naye nga bagenze nayo bayimbye sheewedde n'akomawo nga tayimbye era yakyogera n'agamba nempulira amaziga nga gampitamu naye kaakati yatuuse n'abeera excitement nnyo n'ayimba n'agenda ne mu bantu n'ayimba n'amala n'agamba yes n'agamba ekituufu mwali mwangoba naye kati ndika amasannyalaze okay okubira kamiliyoni okubira ne Bobi Wine nina fact gye nabadde noonya ku battle ya champion ya Bobi Wine ne kamiliyoni wakubira side ki nakubira kamiliyoni ani akubira Bobi Wine ebiseera ebyo nade ngamba abantu ntize kamiliyoni ne bwaba yeebase ne nabuza nyimba saa meka nti sawa nnya nti ani ali ku ngoma nti kabanda addawo ne yeebaka nama kabanda byonna bimanyi ate era nga bwekiri kuba kamiliyoni bw'aba ayimba takola na programu gyagenda kuyimba aga kabanda kasatu tuulayo wali ffe tuba tumanye ekiddako nti bwetuvaano tudda wano bwetuvaano tumukubidde emyaka mingi kamiliyoni ze yasooka okunninyisa ennyonyi wano mu Uganda ennyonyi yange yasooka era omusajja omu ekitiibwa kyamaanyi nnyo kanti twala oba nti ye godfather wange oba kankyogere bwe ntyo industry gyegenze ekola kuba n'erinnya lyennina ery'amaanyi nalijja kwoyo buli yambo lwakwa nampita kabanda kakati abo ne batandika okulooza oba kabanda kyuma oba kiki nga tebamanyi kumbe bamanyi ti makumbe yenze kale omusajja oyo bambi yampa amaanyi mangi nnyo 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 era oyo taata wange mulamba so Bobi Wine gyakulabira ng'okubira era nze shetugatta ne Bobi Wine tumala kugenda bagiyita batya eyo show yawano bayitayo batya erugogo bayitayo batya gundi wetwakubira sheeyo katikati tumala kukola rehearsals zaffe bulungi tugenda battle of the champion yagolawo zi battle kamiliyoni Bobi Wine ffe twali tukubira Jose Kamiliyoni Sowedi UB5 Sowedi wange Bobi Wine engoma yatokota naye nga bayita Bobi Wine era mugezi yamanya nti kati side ene ndonga ekoze eki ekoledde wange ekyagaanye kati kanjire kanteekewo obwongo n'akozesa obwongo kyebayita okutokyalinga n'ateekawo zitocha kati ono n'alemu okuyimba oli agenda kuyanga oli amuggyako waya oli amuggyako bino ebyokutegerera sayiro ezo zanyiza nnyo bosi wange kunakolo endongo neggwa bweto kati bwe twavaawo baba wange Bobi Wine nampita manyi muyita baba lwa nsonga ye senta munze kabanda ffenna tuli Mbogo nangamba omanyi nti yangu ebiseera bye Lawrence yali manager angre management oyo naye musajja mulungi yatuliisa bulungi nnyo nnyo ebbanga lyonna lye twabeera naye nyinza okugamba ekigambo kino nti ebbanga lyemaze nga nkubira Bobi Wine okuva ku mulembe gwa Lawrence n'essaawa ya leero eyo gurupu zisiribanja nebegiba mitwalo egi sigibanja ine ngomba ye omuntu asaswenga entuyo zinakala talimba ekyo kyo sigibanja kuba lyo natandika okukola nabo okuva ku mulembe gwa Lawrence era oba oli awo banga bakubye sente nga wasigadde obanja ogenda okulira nga oba muyita mulamu wange babbi nze muyita mulamu oli baaba kabanda oliwa jangu ekamwokya ate kati oba mulamu aŋŋamba ki bannange ogenda okutuuka pozi manager Lawrence yaŋŋambye wasigala obanjayo sente bwe ziti bwekwata basakka
nga ffe omanyi mu ndongo wano tulina eŋŋombe egamba nti endongo bw'okola leero n'otasasulwa ezo zikoze tebabanja ndongo era olumu yampita n'azimba ne ŋŋamba kino ate nga kyanjawulo nga sikirabanga naye ne bijja nga bitambula bito n'essaawa y'olwaleero Bobi Wine ye muntu kale ayina management naye era nga wadde management weera yasalawo bw'agamba nti ebeera bw'agamba muteesa nti kino kibeere bwe kiti tewali kukyukamu ne bwe waba ku stage ne tukola lyaso ne tugamba nti wano tugenda kukuba bwe tutuuka bwe tuti mukulu toyimbawo wano tugenda kukubawo ebintu byaffe weebiti tulinde wano oyo omusajja ayina obwongo kati oba ayina amasanda mu bwongo agakwata ekintu era kyemwateesezza ate gwe bw'okolesa naga olabye gwe waŋŋambye nkole bwenti kati olabe munnange ondabisizza omanyi eyo eŋŋombo gye tulina ondabisizza kati ye Bobi Wine ekintu bwe baga nti kino kyekyo talimba tayogera kyatagenda kukola kyanaakola era akugamba nti ngenda kikola era abagenda kikola kuye bw'asala bw'ekintu nti kino oba bwe mukkaanya nti no tugenda kutambula tuve wano tutuuke wali tulinyewo booda awo tuveewo tuve wali tweyongereyo wali nga bwe mukoze olugendo lwammwe bwe lutambula tatunula mabega teyeerya ntama kyayogedde ekigambo kyakinywererako emyaka gye mmaze naye kati oba show za Kamili bwe zibaayo neza Bobi Wine obibalansinga otya engeri gye mbibalansingamu era nabo bakimanyi bakama bange bakimanyi nti bwankubira asooka kumbuuza olunaku bwe luti bw'oli ko nti awe ndi oba siriiwo toliiwo nti kale nja kuddira kati ye n'amanya bw'aba abadde akwata mulimu n'amanya nti bandi eno ono yankolera gwe nkola naye ate yamanya ebyange so kati olunaku oluba lubadde bwe luti tukyuseemu olunaku tuteeke ku luno ng'oli lwanaasobola okubeerawo ekyo tukitambuliddemu emyaka mingi era nga tumala kukkaanya kabanda toliiwo nti kale katukyuseemu tukole ennaku z'omwezi bweziti oli otya ti bwe kiti nti awo wetuli lwedde ate ffenna ne tubeera nga tukkaanya wakati ffenna n'abayimbi betukola ki betukola nabo nga tetulina buzibu era nga tutambuza gwe toludde nga otulaba ebbanga lyonna nga weetuli kale bwe tulifuna obudde njagala kujja tunyumyemu ku byafaayo ebyakabanda kuba nyina emboozi y'akafeero gye njagala okuviira awo mu kafeero tujje no paka kati kubanga nagambye abantu ze kasita nkulaba ku stage ndaba experience ndaba expert ndaba omuntu experience gye nyina mu ndongo nayingira endongo mu 1999 balamu awo nina emyaka emeka 1999 ng'olwo nyingira stage ntandika okkuba engoma eyo 29 giba emyaka 99 29 giba emyaka 10 219 giba emyaka 2 bw'ogattako ne gino almost ogenda myaka 25 gye maze ku stage nga kwendi nkuba nyina n'abayimbi mwe mutamanyi nze be nakubira ate nga gwejjafuna olunaku olulala ate olwo nalwo ndukuweeyo naye olunaku nga misana nga tetupapa kuba leero mbale enjala tuyiseewo capucapu ekintu kyewambuuza wankubirako esimu nonga era backup ezo naziwulidde waliwo amaloboozi ge nawulira nze omanyi bwe mba mpuliriza show sifa nnyo ku ndulu ne bwe mba ndaba mupiira sifa nnyo ku ggoolo njala nnyo engeri gyeteebeddwamu bye binnyumira salakanga nawulira amaloboozi gaba backups naddala ku luyimba lwa Bada nenga mala amaloboozi gano tegali pre-recorded gano nga baatutte matwale nedda si bwe kyali jjukira fenga band okuva edda twakubanga nga bwe tuyimba tokijjukira kati waliwo Nubian waliwo Eric kano katabani kanga kasolo era bw'ogenda n'olaba vidiyo ezo Eric yalina microphone yes kaakati waliwo n'omuwala gwe twakolanga naye dda katwamusanga eyo mu London ng'ebintu byonna abimanyi by the way twagenda okuva eno nga twogedde naye
Otegedde lwakuba yete yalabika ku stage naye nga yaliyo gega maloboozi gwali owulira lwakuba ndi sawundi enkola gye twagikolamu yali ya kizungu nnyo yali esawundi nga bulungi nnyo otegedde nnyo ekisusse kuba twagikola abasajja batukolera sawundi jukira owuma yaliko nga atutegeera yali ku mixer yaffe wane tumikisinga wano fenga ffe ku stage yes kati ng'ayinawo n'omuzungu omulala era kati nga waliwo omuzungu omulala ali eri ku gye bayita konsove gye tuyita konse ey'omu maaso ebintu byonna byonna okuva eno nga bijja bisengeke bulungi kuba ezo microphone ezo okuwulira nga zimba bwe zityo twazikolera ndowooza essaawa nga 3 okuzikola nga bw'olaba nti no ey'omukulu gye yayimbirako Nubian gye yayimbirako Eric gye yayimbirako n'oli omuwala gye yayimbirako kyatwala obudde bwa ssaawa ngezi just kola microphone ezo kuziteeka mu birungo kuzongeramu kati waliwo ne microphone endala kati abakubuzaabuza weewano kati eddoboozi ly'omuwala oli ate alabika ku screen microphone eri baagikolanga efulumya emirundi 2 tugeze nti kati abaali babaddeko mu kyaki kino musobola okitegeera nti tuba ne soprano tuba ne alto ne tenor ne bass otegedde mu kuyimba kati microphone y'omuwala yakuyimbanga eddoboozi limu di soprano kati eri ne zifuluma mmeka ntoyimba eddoboozi limu ne lijja nga liriko ne tenor eriwerekera nga lyebaki already microphone recordinze erino livayo limu erigafuluma mmeka okitegedde awo naye teyali pre-record era twagenda nga tulina eddoboozi lye tunoonya tugenda lifuna tutya backup okujjula obulungi kuba Eric yaliwo Nubian nga gyali nga naye ayimba n'abaakinga kati ne katulina eddoboozi lino tunoonya ate ng'omuyimbi takola ki taliiwo naye nga tulinawo atya kati omuzungu kyalava tugamba nti kyekibasumbuwa kikino nakino tugenda kujjuza tutya n'agamba you wait n'anyiganyiga obuntu bwabe ne baleeta bugajesitobola ne bateekako awo bo be bamanyi ebyabwe ono okugenda okuyimba ono ngeri gafulumaaga ate nga gonna nga gabalansinze bwegati kati ekyo kyekyali kikusumbuwa kabandamu tekinologi abazungu batweyagala ku wano mulwaisi temututekono ya production bwezityo wano ne tujja mu ndongo ne amasaniya ne gakabongeza n'afuka ekiri wano kankikubuulire ngenda kwogera nga sitidde ekiri wano omuntu bw'olwa ennyo mu kintu batandika okugambwa yakaddiye takyalina kipya kyakola ki kyaleeta talina kyatugamba ate ye omuzungu agamba ayagala experience osegedde kyova olaba nti wano oba nkyogere ntya nze experience gye nnina myaka 25 kitegeeza mmanyi ekigenze ewala kati omuntu yakajja mu ndongo emyaka 5 ngamba otya nti ansinga twogere mazima yali yakamiiri oyo ngenda okutuuka ku stage nga Kabanda simulaba neŋŋamba gwe nali naye netambula ekya Kabanda ne Solid nga era nagenda okumayiza nga Kamiiri abaali ku stage nga avuddewo ayombye nabo era nagenda okuddamu okulaba sheeza addako nga baziwadde Kabanda neŋŋamba zonna era bannamawulire baatuuka ne bagamba nti endongo yabadde bwa mu extra ababadde ku main temwategedde endongo kyeki so wano abantu bagoba nnyo baagala nnyo waliwo ekintu ekizze wano mu biseera bino ekisinza okwonoona endongo y'ebiseera bino ngenda kukyogera kibe kinayisa obubi bansonyiwe waliwo eri kintu ekizze mu bantu nti abani kyeki nsaba kubuuzaamu mboyo ali abani kyeki simanyi nange bakigambako mbu waliwo ledi eziri abani kyokka ati bwe nazituninga nga bakubako essimu kati ndooza abani abantu balowooza ba luzungu abantu ndooza mbulizire rediyo za abani simazi nezalokoka nekinnemu okutegeera ebintu bannayuganda kyensaba bategeere abani nze sikitegeera nga nze ng'omuntu nga nze naye ogenda okuwulira nti bandi eyo eri abani eri bakuba loko kyesinnategeera ekintu ekiyitibwa loko kyesitegeera kakati baba kwefu oludde mu mawulire naawe ogaluddemu kakati mu myaka ejijja mu maaso egi
ojja genda okulira nti abo bakwefu kati baggwako tebakyalina kye batugamba naye nga experience gy'olina nnene okitegedde ate nga gw'olina okutraininga abakola ki abajja bategeere nti ffe ekintu tukibaddemu bwe tuti kati gwe oba ogize kale kyusaamu bwoti katono ng'omukuya n'omugamu naye abantu baba bafiiriddwa tobuuza yafiiriddwa nti owulira otya n'agamba yokwefuma omanyi lugezigezi kati onfunye bulungi kati kyekizibu ekiri wano nti ffe tugenda ogamba nti kati tutandise okuba nti tulina solid band tulina UB5 tulina bagamba bagamba ezo bandi ziri loko abakubira abaloko ekitegedde naye nembuuza bo abalala abagamba nti bakuba abani bo bakubira bazungu bakubira bawano boogera lulimi ki okitegedde kati bannayuganda tuveemu ebintu ebyo ebyokuzaalawazaalawo abantu abalina bwe batuuse kiringa omuyimbi kati naava eri n'agamba Eagles Production yaliwo nevaawo nevaamu mu Golden nevaawo ki baali b'amaanyi neera nakati b'amaanyi ate kati nze ku ntegeere yange nze ŋŋamba nti ate kati b'amaanyi n'okusinga lwe baali luli okitegedde kuba baakola bye baakola ne babikola ne biggwayo ne basigala kwebuuzibwako kati nze nganze ategeera kati bwesanga nga muzeeyi Mr. Semakula nsooka nze ne bw'abanga okwalinga nze Mr. Semakula nze lumu namubuuzako nga nfukamidde nangamba todda mufukamira naawe oli musajja naye kye nali ntegeeza gyali kitiibwa nti abantu ngabo abaludde mu kintu bwe tulina okwebuuzaako kino mwakikola mutya okutuuka we mutuuse okitegedde naye ogenda okusanga omuyimbi eyazze eggulo yayimbye oluyimba olu lwakubyeyo wiiki ezi 3 n'osanga ng'avuma Lord Fred Sebatta eyatandika okkuba ebisaayo wano oyo naawe oyo kadongo kamu ate kati waliwo eŋŋombe y'akadongo kamu abo bakadongo kamu naye ng'abantu tebamanyi nti ate kadongo kamu yasinga obuzibu okuyimba ate music yenna ali wano yenna waliwo atayimba kadongo kamu wano ani mumbuulireyo nze nkolage ani mu nnyimba z'abagenzi mwe babba ne bayitinga okitegedde so kakati ffe abantu abayita abani batutwala nti ffe tuli bakadongo kamu tuli baloko naye abatutwala nti no tuli baloko balabe ekyabadde e London bagende sheeyo bagikebereko tujja kuddamu tulabagane kubanjala obudde tukufune obudde nga bulungi olwese ettaala njala kwebaza kamba mentioning no ba mentioning bayita Spiria Animal Clinic Pal of Animal Care wetuli wano ku Salama Road wano baika bajjanja ensolo zonna bazijjanja so oba oyina ensolo yo embwa bobo oyina embwa oyina kapa oyina embuzi oyina embizi oyina akamyu jangu bajja kakeberako batuwadde ettaala bagambye temumaliriza katubawe ettaala bulungi balabe bulungi nnyo